kogambye butereevu wana wenyini tuba tulekedde ekyatuleese ne bajja bakugamba nti Laiwoz movie production bakabaka okutuusako entandikwa mu kiseera kino twolekedde sinema emanyikiddwa nga Kizibwe. Tuli ku kitundu ekisooka tosubwa Bafula Richard Walakira tukyali ku bazannyi Noscope Kalapozi nga naye agenda kukabeeramu. Farida Mayanja ogambe tuli ku bazannyi bo balulango era abamanya ne Aida Kayanja Tomusubwa Nabu Kenya Zuraika oyo naye agenda kukabeeramu. Story ya Sonko Betty Laiwoz movie production babakabaka bekwatidde kamera. Bafula Richard Walakira Titus Heritage ne bajja bakatematema. Bafula Richard ye muwandiisi ngera ye director. Bafula Richard Walakira kugambe najja akateekamu omusimbi okusobola okukalaba bwe kali olwaleero. Tukatandise wazira nga we tutandikidde ku babiravingo. Nze mbadde subira nti osobola n'okujja kati akali amaggwa yali awaana omuntu we era nga yali takisuubira nti mu kiseera kino kyennyini yali asobola okubanga asobola okumutuukako. Naye kati naawe era okiraba kati bwendekawo gwe nnyinza kugenda naani nako kaali kamukakasa. Ogambe tukyali ku ntandikwa ngeri egenda maaso. VJ Raj nga nze nkutte nze ndi ku microphone. Oli muwala levondala klasi yali amanyi okuwaana ebitenkanika ofaanana bulungi mu bantu be yali alabye. Ekituufu kiri nti ono malayika yali amusinga neema nga Biikira Maria obulungi baali bagwa dro. Enjawulo yakuzaala Katonda kyekyokka manya Yesu. Naye nga mukazi wattu naye ebigambo omwami bye yakozesanga kali amaggwa obugambo bwalinga bumusonsomola. Amazima olungi ate yali ayimba nga muyimbi era agira n'akooloobyamu awo kale yali mukoosi. mazima bwenkulabiddewa aya baasi obuwala obukola mu ate nako kaali kabufiiringa. Ate nambufaananyi bannange nzewo byembadde nswa. Ekituufu kiri nti yali abimiisinga. Abasajja bonna batukwana naye kizibu okusanga omuntu ow'ekikula kyo. Akati eyo ne tuvaayo ne twolekera Saidi kugambe tukyali ku ntandikwa ngera tugenda maaso. VJ Raj ku MIC a movie cover mu Laiwoz movie production bakayise Kizibwe kugambe tutandise ekitundu ekisooka mu kiseera kino kyennyini. Kakati gwakyali ewala kyekiseera otwegatteko tusobole okugenda maaso nako. Kakati njagala bino biveeko biri bye tuwadde tweyita Derek ebyo Derek bibadde byeri bya mukyalo eyo yayina ensonga ze right from now era nga mu kiseera kino ayagala bikyukemuuko akatono. Amanya agayina okukozesebwa mu kiseera kino hani kipenzi kikwano byonna kijolooto nga kwotadde n'amalala gali bagagobye mbogabadde ga mu kyalo nnyo. Sempappe mu kiseera kino yali ayoyoota kasusu. Ekituufu kiri nti ng'akakwatako tasobola na kukikkiriza. Ddala oli wange ndiwo naawe kiki kyosobola ekyo atokikkiriza. Nze mbadde subira nti osobola mbadde sisobola kukikkiriza nti osobola okulekawo abantu bonna n'osobola okufisiriza nze obudde era n'obeera wano wenyini wendi tukazeyo ke emabega olw'ebigendererwa. Kati lwaki weeteeka mu mbeera z'abantu abatakkiriza kikyoli? Ekituufu kiri nti oli w'amaanyi mu maaso gange. Wafaanana bw'otyo n'ogamba nti ndi w'amaanyi mu maaso go. Ku basajja bonna abakwetimbako tutambula butambuzi buli omu n'olaba ng'ensinga enuuka. ofaanana bulungi Wenna wanyirira waboobera. N'amugamba akagambo akamusonsomola kasita yawulira nti obulungi bwe busaana kuba malayika. Bw'amugeraageranya ku Biikira Maria eyo ye bagwa dro amusingako kyakuzaala Yesu. Kyokka bannaye naye tokisussa omuntu azaala Yesu gw'omumanyi amugeraageranyiza ku Biikira Maria Mariyamu oyo kazaala Yesu. Muddugavu kati wamyuka Kati baby aliwo yali omuddugavu.
wazira newankubadde ebigambo byalinga biwoomu waliwo ebiyitira agenda n'amugamba nti yali muddugavu kakati yayengera alinga ettungulu ani gw'obigambo ebyo n'aleeta akatyuni akalala ako ne kamukwata omubabiro baabeeranga mu mbeera zaabwe bambi zakusaagirira omusajja wattu yali muyimbi lwakuba byali byagaana bano abajja babba ebidongo baabitwala bannenge kati gwe nno okyali awo nange omanyi kyenkuleetedde yali alina akalabo kamuleetedde njagala okawulire era okekkaanye yayibuka okwagala ekizibaawo kyali kigudde wansi olwo n'akirondawo ku supiidi baalina ekitone naye nga kyakona kakati ne bagenda beesanga ab'ekikonwa bombiriiri kugambe ne gubula asala kati gomaye kyenkuleetedde mu kiseera kino kuleetedde basayo kati ebigambo byali tebabirina bulungi era nga buli omu mesagi gy'abayagala okugamba munywanyi we agiyisa mu luyimba kati mukazi wattu kyamulema okwogera bambi naye n'amugamba nti kano kennyini ke kabaasa kengezaako okugamba musajja wattu yatandika okugezaako okwagala okusumulula akabaasa topapa naawe akabaasa kaba kabaasa tebakasumululira awo mu bantu kati nze ate obunda zebaasa lwaki mbase gisumulula naawe okimanyi nti onzije mu ggwanga lye ndi mukati ndaba nga ndi mu nsi yange twala eri naawe era wooli sisobola nakukikkiriza mu kiseera kino ne basalawo era tugenda ensumulula ebaasa naawe naye topapa kati manya nti nze mba nazze era mba nazze twaleka batenseganya ku kyokusumulula ebaasa eyo sayidi ne tuvaayo wazira bakulaga nti obudde bwetooloola era oluvannyuma lw'okusumulula akabaasa ebyalimu baabisoma kati nga bamaze okubisoma jjukira nti akaseera kaba kazibu nnyo era buli omu asobola okuwamu munne tayimu wabawo ayingirawo twakitegereko nti ye Farida Mayanja ag'obuzaale akuzanyire sinema nkuyanja wazira kye yasanga mu ddiiro kyamujja enviiri ku mutwe kakyagenda mu maaso ngera tukyali ku ntandikwa nagamba evijeraji nga nze ndi ku MIC mukazi wattu n'atuula bonna baali bambadde zino kale eziriko ku mulundi guno namwebaza obadde ogamba ki kyenkugamba nti mugyebale kale kiki kyoyagala okutaasa mbadde neetaaga kwa akali amaggwa waali kali amaggwa yaani obadde ojja wano omukubidde ekintu kyatasoose kukola lwaki tosooka n'omukubirako omuntu ali siriyasi era akubira omuntu n'otegeera kikyaba agamba maama tembadde sinaako eya tayimu munange oba omunkubirireko nze tijjukanira muli kale ekituufu kiri nti waali naye kiki obadde ogezaako okwagala okumugamba naye ng'era olaba ebbaasa zayulikanye dda akimanyi nti oyagala okumulaba era ogenda kujja wano olwaleero kati saamugambye kati lwaki tewamugambye kaakati bwe mba nkuyambye n'entuuka gy'ali mutegeeze nti gongolo kyeri munoonya ani ng'oyite gongolo bwatyo naddiriza obubaasa obwayuliseyulise dda asobole okugenda okumugambira akali amaggwa nti waliwo eŋŋaŋa ebadde ekwetaaga naye ng'entunula gy'amutunuulira yonna ate beera awo ne kamutunuulira okumujja kagere mpaka ku kaviiri bannange emiyayo giri mu nsi kati ate oba guno gwakulirawa kakati kali amaggwa ali eno sayidi addiriza binywa agololagolola alabenga abaako olulumba olulala lwagezaako okukwasaganya firimu tuli ku byabiravingo kiki naawe ate ng'opapiye wangambye ogenda kumala eddakiika 25 kati zaakatambulako eddakiika 15 oyingiddeyo setonsesa naawe ekyo si kyekindeese kikale kiki ekikuleze
kampumulemu wandirese nemala kunywa kutuzi embeera mbi nderinga nfuna kawewe naye kati mbadde ndi eri njagala kwekulingamu kibadde kyamu ate nekiba akabasako tekano akyatendereza akabaasa kansibidde naye nga yona sumuludde akabaasa nategedde nti abantu basiiringa okimanyi nti wakansiiringira ekirimu kyokirabye nasooka awaniriza akabaasa nakasibye nga nange nkimanyi era ojja kasumulula okatendereze nyina ekyokwegobadde olina ekisabuko for sure yes ekituufu akabaasako nakasanze nga keeko misize nga ngenzire for sure bakimanyi as I always miss love grade erimu 90% yeah netoola naye nga ye kali amaggwa mbadde obwe 100% oira kawe love grade relaxinze kino kyakale era wallahi leero nsamusiza kawe naye nga waliwo ojjukire yamugambye nti kali amaggwa bamwetaagako mu ddiiro tannabaako kigambo n'ekimu kye yamugambye okugyako okusooka okuyisaawo ensonga ze ng'omuntu I'm happy yeah happy for that me too ne bagenda mu maaso n'emboozi zaabwe yes nina ekintu kyenyanga okugamba kati kino kenkyogere mu lujjudde aba kiri bakayi simanyi bwe kigenda kukuyisa naye nga nnyina okukiyisaawo wanga kubanga mpulira nga wenna omugenyi ali eno talk no problem yogere tiwali buzibu kakati ate nze wendi olina kyotya okay kale mukwano nga natimale ne basiwa nti mu ntebe yes ngenza bweyasamani najja nanokinga ndi wali nze naninga era bwewandese kale ng'era bwenvudde eno bwondabye wasa omuntu avudde eri akonkona ali munda nemutunuulira bwenti era nange ne mutunuulira ng'era omuntu bwolaba ekintuntu ekiyingiddewo okuba tabangulira essanyu lyamu nga ajja kutabangula ssanyu lyamu nangaamu era kati olugize n'agamba mbu kali amaggwa gwe neetaaga omugenyi ali eno anyway obuyinza okuba ayinza kuba ani oyo takubuulidde linnya amba omanyi waba abantu bentera okuya abantu abasobola okujja wano ne bayingira nga tebakonkonye ebiseera ebimu ne bakikozesa gyogo n'akonkona ng'omulabako nange kirungi okuyamba baana tuyamba ngera bomanyi bino ebintu by'omukyalo nti wallahi nze nyagadde embeera zokimanyi kakati bwe kawulira nti ono bambi ayambayamba abantu ate kyayongera okukasanyusa wabanga n'ogwo omutima agulina ekituufu kiri nti abalala boogerako kyogere naye katulwaki tebakukubira amasimu newankubadde omuntu oyamba ate terufuuka lutalo ekyobwenzi ekyo kyo yakyegaana bengera mbeera naawe naye ekizibu kyentiddemu mukazi wattu yafuna okweraliikirira mwakwagala ate ayina n'erinnya lyaŋŋambye naye amanya gano agaba primit amugambye erinnya gali agaba kakongoliro nze kaakati nkumanyi nga diiki kyokka kaakati ye ate avudde eri akuyita mbu simanyi mbumbumbu erinnya abadde taliwulirangako nti ono ye kali amaggwa kubanga siina muntu gwensuubira leero actually atangaye muno mbwakusuuka siina muntu gwensuubira namwegaana nti era mu bagenyi balina okufuna olwaleero talina mugenyi yenna gwasobola kusuubira ng'ava mu kyalo waabwe erinnya n'alikubawo agambye kali amaggwa eryo erinnya kali amaggwa abalimanyi bateekwa okuba nga be bali bakawayida bennyini abamutegeera ennyo nekimutiisaamu kati ate aba ayagala ki omuntu okujja wano okulusandu lunaku lwa sandu omuntu n'omuyita kali amaggwa fazali yalimpisa erinnya ery'eddiini kuba lunaku lwa yesu tuba tugenda mu kyaki anti madde ntidde kyovulaba natandise nga nkugamba tino dakikuyisa obubi nga nze kimuga kimusiza naye nga kamwetolodde ne kamuyita wala okuva omugenyi lwe yaze okwagala okujja okumugamba ebigambo wange naye mulaba abaana bansumbuwa nnyo kaakati n'atandika okufumbirira ekiboozi oba kyekituufu oba si kyekituufu kugamba esinema egenda mu maaso ekibi ekyalo abaana nampisa baana bakizibwewe naye tebayinamu wadde ettondo ly'empisa beeyisanga bwe baagala asobola okujja kati kenkugayo olaba nga bwe tuli wano mu kisenge muyinza okuba muli bize era mukyubirikana buli omu ng'akiraba naye era najja n'akuyita nga kati wano n'atuyita nangira kikozesa kajanja ayinza okumpita swit ati ngaawo ayinza okumpita swit kamonde nza n'okujja neryana asobola okulimpita ate naava eri neyegunda ku buliri newankubadde atulabako
kati mimi mayimbe kyo kati ebintu ngayo tunabikola tutyanze si byagala kitanda era buno obuliri bwina kubeera bwange naawe feka njagala tukikyusa awulina Sure. kati engeri gy'olina ruumu 3 ennyumba yonna Yes. kati ne batandika okukuba pulaani engeri ennyumba eno gyeri nnene ebisenge ebirala byerere temuli wadde akantu kati ekitanda kino bwe kibanga kye beetaaga kinene nga kukigula tukikwate tukiteeke mu ruumu emu nze ngenda kukwata sente ezange ze neekoledde ku maanyi ag'ekikazi yuko bakakuwa tuteeke muno ekitanda nga kyaffe babiri nze buzibu kubanga mba mpulira nga sikyagalako omuntu yenna Engeri anti kati gy'olaba nti kati njagala owulire mukwano nga mbyeze kaka bakimanyi siina mukazi. kubanga kaakati Nga ba nti bannakutegeera ndi wooli Paul, era abantu abasinga obungi bakimanyi nti ndi singo naye kati kati bakikola ndowooza olw'okuba nti balaba nga ninga bwendi togenda banyanyulira muno mwafunye omu kati kategezaako okubannyonnyola buli muntu yenna asobole okukitegeera anjula nti gy'oli kati tokyali bwannamunigina tokyali singo yeggwe. wavuddeyo oligomba entiddemu leero mbadde mmanyi muno olunaku lwange naye mukazi wattu yatandika okwekengera okuva lwadde akimanyi nti nolunaku terikwali muntu yenna agenda kubasumbuwa ate mu kiseera kino watandise okujja abagenyi abatali bawekaali ogeremu mutuufu kirabika nga ate tekiri feya that's my boy n'asalawo agende asooke agonjola ensonga eziri mu ddiini leero emisi oluvannyuma akomewo then batandikire we baakomye For sure. yes Kangende njove naye mugobe agende. ayina kugobwa bugobwa nga mutujju engoba gye bagoba omutujju mu ggwanga engenda omufulumya ennyumba yange kyokka mukwana ate kati banenze nkwagalako obumalirivu okimanyi nti ate ebigambo byogera bwe batolimba nze bwentyo wallahi baby njagala osirike mbeere noosirike kugobera omuntu aleme kwekwasa nsonga yonna ate gundi ye yangobesezza ye mwambalira esaati kiwano amwambalira ak'emyeso wabagenda kunyonyola Tofaayo. gwe kindekere ebisigadde kati nze ngoba oli yafuluma gwosigala Nsumbuwa nnyo I don't know why. Oba ekisa kino kiri akati natandika okwejjusa ekisa kye yali akolera abantu mu kiseera kino kiri nti naye baali bamazeeko emirembe watu n'amala okukakasa omwagalwa we kati mukwano kangende ogenda kunsanga nkwe nzogera kusanga ng'era ebbaasa kati nze ndagisumulula ebbaasa zazizezze nga ziwerako tosumula nze nyina okwejesumululira Yes. ate lwalwawo ng'atuuse mu ddiiro njagala wekkaanye kugambe tukyali ku ntandikwa ngera tugenda maaso nga nsanyusa okulaba Rose. amakubo gayiseemu mu ngeri ki Seno munnange. Yes. naye munaawe okusanga Ndi happy munnange okulabako wano eno webale kujja. ndi musanyufu okwongera okulabako olwaleero kubanga okikoze mu ngeri ebadde tesuubirwa Okyalemeddemu enkola eri. njagala owulire Nnyo kwegamba ogaanye okwadoptinga enkola lwaki weeremezza emabega ate ng'enkola y'ekyo njagala otambule n'omutindo kweno ensi nga bwetaaga. eno ensi okusinziira nga bwefaanaganako ebintu byakyuka tosobola kumala gava gy'ovudde nga toyina muntu ky'omugambye wadde n'ekimu Ne kati gwe n'omala gajja kati senga tonsanga wolooza ki ekiyinza okuddirira kati wano ndowooza afuuse wange ni kakati naawe era wenzigi okusinziira bwe kiri nti si kyali mugenyi maaso go enkola kiki ekinneetagisa okusooka okukubira amasimu nti ngenda kujja kiddugavu nnyo nnyo naye ati akyuvulaba abafirika tuvumwa at least bannaffe abazungu awo baayitawo dda kati ate engeri gye kiri nti nze Dickson njagala kutambula ntambula ya Kingereza naga kati kati ndabanga omuntu anziza emabega tonsanze paka tuyinza okujja ebisumuluzo sirina wembireka obeera ku mugalo tusamu naye kale mukwana ekyo nkitegedde tonyiiga nnyo naye nsanze wano waliwo akampowoko kensanze awo mubuuza tagala kunzira konna kambadde biyero tebikanyumira yenna amabeere kengeredde kalinganga gulu atadde omunwe gw'eryenvu kwega tandabikidde bulu mutunuulidde nze yenna nga entunula yenna alinga ejjanzi otuufu nga bw'oyogedde talina mpisa talina mpisa ate ng'ovudde ku ekyo
eyo no mwana wa ekyenyambala kiveeko tayina mpisa wadde akatono. Yes, mwana wa kizibwewa. Imbu naye mwana wa kizibwewe Tebalina mpisa. jukira nti naali mu kisenge bamugambye nti ono mwana wa kizibwe naye ng'empisa zamwegaana. Ngabo omulabya. wazira nga naali mu kisenge mbwe era mwana wa kizibwe era naye empisa zamwesamba. Abantu era kati nga ne bwe tuli wano. Naja sweetheart nakugwa mu. ebigambo byebimu akoopinzi kati wano ali mu kupesitinga. Baby. asobola okukuyita n'amannya agasobola okunyiza omuntu akwagala. kati bannange yazaalibwawa babeereeyo kati era olaba nvudde mu kisenge agaaniddeyo ate akulaba ngoze Dickson. ne Dickson nawe beeruwa amazima. Baby sisobola muteeka kuwuliribwa in fact naawe ekyo kimanyi. imbu tasobola wadde okusemberera obuliri bano kwe basula. Okukana akatebe kafa akafumbisa. kati kitegeeza nti ono yali mwagalwawe. Siyasi in fact olaba ekinsazisizaawo asigaleyo. akali amaggwa Mboozi zaffe zino zetunyuma. akuzanyidde sinema nkuyanja Kale, bafula Richard walakiraga eg'obuzaale Zaffe. naye nga zonna sinema ze Naye in fact azannya mapenzi zena waliwo. muntu wakukyanga. Basaagala atuwulirize. kati ku mulundi guno Mpisa abaana abo. era tumwota buliro. Sino kisenge kyange simwagalayo. Agenda naye nga ne kano ekituufu ngeri nti kali tekayagala muntu yenna mu kisenge naye ate n'oli yabadde tayagala muntu yenna wadde okusembera obuliri bwabwe bigenda kuggwerawa. agala ajava in fact era simanyi kandowooze njiye ku ngeri endala gye tuyinza okwesonyiwa naye ate sirina bwembeesonyiwa. kati engeri gy'ayagala okwegobako ab'eŋŋanda alaba nga talina bwakitandikira kubanga baŋŋanda otandika otya okugoba omwana wa kizibwewe. temuli naye ng'ono omukazi wattu naye yali si mumativu Ngenda kujja mbeera eddala wano tulabe banaddamu. kati agenda kugira ddala wano asiba akakala wano nga teri muwala yenna yeesazaawo kuddamu kujja kubeera wano. tofaayo era naye n'amusuubiza okuva lekiri nti wagenda kubaawo olutalo sinziggu n'amufulumya ebweru amunnyonnyola ebyo biki byagenda okuzzaako ng'agoba omuntu naye nga n'ali mu kisenge. kakati saagala yakitegeddeko nga bwe bazze okugoba ono enkola yakitujju. mulese eri munda kati ffe twogerere waneeno ebyaffe nga at least twogere buli kimu kyonna kiggwe. Lwaki tobagoba? naye kati tusobola tutya okwogera ku bintu ebitutwala mu maaso nga tuyimiridde wano ku lubalaza. luli sibali na nsonga lwaki mbako okitegeera naye waliwo naawe ekintu ekikaluubiriza kubanga ekyo si kya buzaale bwange. lwaki mbako naye kati nkeere ku makyango oba omuntu gwe siyombye naye ate nga yazze ng'omugenyi. kati ngina bagoba eswera mpozi nga nkikola ku lulwo tebagenda era ngenda kukitandika olw'okuba nti ogambye. Mpisa. naye naawe teweesibaako bantu batalina mpisa bwe kuba kubagoba bagobe. Banjagala wenjuya nze. kubanga wenkwagalira mpulira nga wenjagala nkufunire. Kyokka kati ate mbwate. naye kati omuntu azze badde manyi empiki zigenda kutambula kati kyokka n'omweso tetugenda kuguzannya ate nga gyo twaleka teguwedde. bwenti nga nange nkulowoozaako rose era nga mbadde infact mbulayo kati ekituufu nange kiri nti buli kaseera mbeera nkulowoozaako. siruwajjedde badde nkutte essimu mu ngalo nkukubire ng'ebirowoozo bitambula biri gy'oli naye ngenda okulaba ayingiddewo. byaŋŋamba nga ngenda kukuba bwenti essimu embadde mu ngalo bwenti nga nyiga eppeesa lino erya yes eribaddeko waggulu rose balinda nyiga bwenti essimu ekuba nteeke ku kutu naye nga yakuzanyidde nga loozi ag'obuzaale ne Farida Mayanja. ngenda bagoba nakugambye akuzanyidde sinema nkuyanja okuva mu Lions Movie Production tuli ku bamanyi bokka bakafulu. Tebirina mpisa. tebalina ate nno singa onolaba ne kubannaabo abalala kaakati no si yoyo yekka beyagalirawo wano era ojja kubasangawo emirundi nga bazze kizibwe yazaala miguunwa giba migunju emirembe embawa yazaala migunju na mandwa njereere tebalinamu wadde ttondo ly'empisa. yagenda maaso n'okutottola embeera z'abaana ba kizibwewe engeri gye beeyisaamu ate ekyewuunyisa nti yazaala bawala bokka. agende kati nze ngenda kukubirako olwegureda okomewo ng'agenze kati bwe batyo bakkiriziganya oluvannyuma lwolwo kwate kuba okutambula n'agenda yasalawo agenda mukubira akasimu akomewo buli kintu kyonna kitambule bukwaku. essimu yanti kweri n'amuwa ekiwayaawo essimu gikuume essimu ebeereko nze njagala owulize ebigambo byange
wakati ndi kusaidiyo byetaaga ne byakimye olubimalire kamala okutegeera ensonga ezimwetaagisa okubanga yaza okuziŋŋamba ze bamutumye mu kyalo newankubadde abadde tannaziŋŋamba aba agenda agayaabu banaye genda mukwano bambi kubanga kakati kino ekigenda okubeerawo wano ngenda kuyomba buyombi nabo oluyingira bwe nti ngenda mufulumyanga agoba omubbi naye haga sigitegedde olwaleero agebanga yo naawe buli kaseera n'amala okubala embeera agenda okulaba nga gaapu ali mu gaapu ye mponye luno si naye kati gwe tolaba nti kati bino binyuma okuba nti nno gyewo omuntu ng'omuntu akusuubira tulaba nti binyuma akati akaseera ketoloola obuzi era ono yakola ekyo kyenyini kye baali bamugambye yakomawo oluvannyuma ng'oli amaze okugenda kale kati ono simanyi mwana we simanyi muwala we aliwo nkugambye mukama nyambye na buyambi nze kino siina bwe nyinza kikugamba okimanyi nti tubadde ku lutalo nga zino entalo ez'amaanyi ezo nga bwe owulira Saddaamu nga bakubagana n'Abamerika bwanyambye naafunaawe emergency akati munnange yabadde akyalemeredde omanyi obuwalawala ng'obwo babukwaniriza kakati nindowooza amukwana n'amukubira si kwe kutambula n'akwata ekkubo n'agenda oba mukubireko nga buli wenda esimu yange eyaka nange ontaddeko ku bunkenke kubanga obwedda kati esimu tenva mu nga esimu ne bwereetamu n'obumeseji obuwoningo bwa Airtel simanyi buweewole kangenda ningamba oba diiki gonkubira yes kakati anti olaba ono omwana ono yavuddeyo eri mu ntebe najja abadde ebase wano ku buliri nakolaki buliri buno obwange byonna ebitatambudde bulungi n'abiteeka kugwe twasoose okulaba nti ebintu byonna abikozesa kajanja okubalekiri nti tebanyinaako kyebaneeguyako wadde okuneeraliikirira buli kintu kyonna bakikolanga bwe basanze ne buno obuliri babwebakako tebategeera baba ate Dickson ngeri gyojja nebebaka ebigambo bye yalinga akozesa kwoli ne kwono byakozesa izanja teeseganya nabyo naye ekyobuliri kuno ekyo sigenda ki naye ate nga nabo bombi buli omu yali assa kimu nga nkuyege era ng'alayira n'okukomba ku paasi kikafuwa okujja nga bazanyira ku buliri bwabwe ate nabo bava eri mbu simanyi beebake kuno nedda diiki kitu nganzi bwe naga abaana bali mu buli kimu kiba kiggwerako kale ate nabo bajja era ng'ate era babeera kuno kati golaba kibafeya naye kati olaba ekituufu kiri babikola byonna bikolebwa bukolebwa bya kiseera tebigenda kubeerawo olubeerera nze yakwana nze nkuyinako pulogulaamu era manyi omukwano gwaffe wajje gugenda okuggwera ekyo saagala kikweraliikize kikuwanise mutima namanyi wendi tibajja kuddamu olina obbagamba kati nannyiniwo waali ono ayagala bamwanjule mu lujjudde lw'abantu bamutimbe mutala ku mutala nze nga bwe nagambye billboard zonna zibuneko bobo mbiriri nti era bali mulaavu naja nagwa mu kifuba kati waliwo n'abakazi bempulira nga nkoye mbulamu obwange basalako kazi akimanyi tomuliiko bajja kwita sanga mu lujjudde lw'abantu n'akweraga ye mulisa bagambe nti oba yeggwe ate nga si yeggwe amanye bumanyaye awo tewali kubamanya gena tukibajja simpola ebyo biina kuba si bya mpola ekintu kireete mu lujjudde buli omu akitegeere taba kya baby sweetheart kudiru ki ate naye kati byembagamba omuntu ova otya eri n'ompita hani sikumanyi sikulabangako ekyo kigende nga kibavaamu tekikunyiza tekikulya naye nga kali amagwa yali agamba nti ensonga ebeere ya mpolampola bagenda kugenda bakibamanyiiza paka ekiseera bwe kirituuka ne bakitegeera nti ayina ono bwetuto ne twolekera ka geemu naye ne bajja bakugamba nti enkeera olunaku lwali lumaze okukya kali amaggwa kekagamanye enkyusa nti nze buno obuwalawala bwe mujja muzungirazungira naye siri muntu mwangu amaaso gamuli mu ngalo muntu alidde ebigambo buli kaseera yali atambulira liyeegomba waziranga mu kiseera kino kyennyini we tuli olwaleero noono yali alina ensonga ze ng'era ze zimu nga omuntu alidde ebigambo bye mukwano saagala oneefuulire
Rachel nze manyi nti nakufuna byaggwa ate ekyo niwe batokizeemu basi gwe wakera ku makyano negambye nze naleeta ebigambo byange era kitegeeza nti nja kikuuma bwe nfunye ekigambo nti nkwagala bwe mba njagadde omuntu mbeera mwetaaga kyongerako kintu kirala saagala mbeere nga nsobola okwogerako ebigambo ebiralalala ebitalina mulamwa wabula tegeera kimu kyokka nze siringa kwagala kwennyina gy'oli nagira no neeri nedda nze era yali musajja mwesimbu atasobola kulabankana mu bantu balala saagala muntu alya bigambo nedda era ekyo kimunyiiza nnyo omuntu ogamba otya muno nti omwagala ate ne bakusanga n'omulala olaba nga gyekiri mateeka g'ebyalaavu anti kati mukwano nange kyembadde ngezaako okugamba tube beesimbu simanyi gy'obeera nze swabeera na muntu munnange nga simanyi waabwe simanyi wuwe kati buli omu yalina obukwakkulizo obwe ate nkwagadde ate ebiteeso byonno byali bya kintu kikulu nnyo kubanga njagaddeko ku bantu luli emabega nga tetunneefuna naye nga omuntu ayagala kumanya oba bakuzaalawa oba ye bamuzaalawa oluba okuyimirira mu maaso ge alabanga alonze ekyapa mannya ge naye kakati gwe oluvannyuma lw'ogambye tekitwetaagisa okumanya buli omu oba nebwogamba kati nze sina ttabu nga nsazeewo ne bwogamba nti enkeerawo olwaleero nsobole okulumba ewamu ndi mwetegefu okugenda ennaku zeetooloolanga kugambe olunaku nga lubeerako ebyalwo naye nga kano tekavangawo buli kakedde kamusalangako naye mu kiseera kino yali mu kitundu ekirala nga kyawukanako nebiri ebifo we yabadde munnange wagiŋŋamba era mbeereyo nebiranga ŋŋamba oba ngende oba mukubire kakati Rose baali bamuwa emirembe wayagalira wonna asobola okugenda ewa Dickson kali amaggwa nkwagadde kuba ati kati ndaba byonna byotandise okukola binsanyusa busa wali ofuusa ow'enkizo mu bantu bonna ekituufu kiri nti nasooka ne sikwagalirawo naye kati ebintu byokola bindabikira ddala ng'oli muntu w'obuvunaanyizibwa era kaakati nange mune neegobako buli nswera yonna era nze buli muntu yenna bw'aŋŋamba mugamba sooka oyogere ne Dick era mbawa nnamba yo bakkubire kyoba oli bagamba otya gw'omanyi kuli awo oli naye nga temanyi banja gira muntu mujjemu omumiro bakumanyira batya ekirungi kiri nti tewali yali amukubidde simanyi gunkwana simanyi gwani simanyi mbwezo asasira ombwa za ku kyalo abamwemanyiiza imbu n'emikwano gyange ye muneeka nkunyumiza akabo waliwo ogusajja mbusimanyi gwe gutunyonkondo aba lwaki abasajja balowooza nti laavo bagigula na ssente kale batunyonkondo oba wemanyiiza ki fe ba Dickson wetuli akali amaggwa kekagamanya enkyusa yewanira mu nsobi ze naye nga mu kiseera kino twakalabako abantu basatu balambiriira naye nga bonna ali mu kubakyanga era buli omu amumatiza nga bwamwagala era buli omu amumatiza nti bano abamwekulubeeserezaako bonna bana bakizibwewe kakyagenda mu maaso kugambe nga tuli ku ntandikwa tuli ku kitundu ekisooka okuva mu Laiwoz movie production Kabaka Vijay nga nze ndi ku MIC naye abantu balina okumanya nti Rose oliwani abantu bonna baali balina okukitegeera mu kiseera kino nti Rose toyina kugabanwa na muntu mulala wazira okujjako okubeera owange obwa namunigina ebyo byali byadda naawe nze nange nasalawo yasala leerwe nasala wadde ku sayidi ya Dickson akali amaggwa yagezaako okwagala okumubuza ekitundu we balinga kipya bulala bannaye ate nga wano wanyirivu kati munnange mbadde sinnakugamba naye kati nasazeewo nzire mu kifo abantu we batagenda kuntawaanyiriza jjukira nti eri gye babadde ewakadde wabaddewo abamanyiyo bangi bwe abaana bakizibwewe nga bamumanyira ebitenkaneka ekituufu nga naye tafuna kuwummula kumala kati okubala kiri nti wafuuka nze nange nenfuuka gwe kati saagala muntu yenna atuyingirira mu ddembe lyaffe bwe tusalawo kuwummula kuba kuwummula kati nga luno olwaleero bw'olulaba mpulira nga saagala onve ku lusegere naye okuvala kiri nti onsanze njagadde buli kimu kyonna kitambule bulungi nga wooli ennyumba eno naakagiyingira kakati kamale ogenda okutereeza ebitaateredde
wumulako obadde mu lugendo leka naawe nze mukazi nze nyina okwasaganya ebyo byali byadda abasajja omanyi kati omuntu bwoba oyagala munoowo kiki ekikugaana ogenda okusiimuula mu kisenge ddala nga kyammwe babiri n'okyebakamu nga kyonna kijonjo badde kyonna kiddugala mbwe simanyi olw'okuba oli musajja nze munaye diiki waabwe ebyo nedda naawe kati era nze siba mupya gy'oli oli mupya leka nze ngenda okulongoosa leka tutereeze babiri naawe ubadde ki eno ennyumba gw'ogenda okugibeeramu si kyekyo mukwano n'aleeta buno obuyimba obwa obukokoonya n'asooka musubbalazawo musajja watu yali bambi ayiga kuyimba ebidongo ne bagenda babinyaga kati agegenya z'abalala oba fulaati nzi wayimbira yewuwe yayina obukodyo obwo nga bubwe yekka n'asooka akabebamu awo ate aleeta buno busayizi bwe yeewulira situla alinga asitudde ejanzi bwatyo n'amala okazazika mu ntebe mukwano beerako awo katono eddakiika zigenda kuba bbiri zokka n'obutawera ne babukendeza ne budda mu butikitiki mu microsecond bwebubwo bwatyo n'ayingira mu kisenge okubaako ebintu byate lengera ekisenge kijjudde engoye z'abakazi bokka naye ng'amugambye nti wanawapya we yafunye watayagala bantu bonna kutandika kumusumbuwa obuleega Dickson nga nyambye nina amagezi kati n'oluwala luba kujja direct wulira bwe yeewaanira mu nsobi ze n'atendereza Katonda amagezi ge yamuwa okusooka okujja okujja ekisenge ennyumba yeyazise neeyazike akaleega naka kuba ekikondoolo naye aluddewo tamanyi kiki kyendiko banaye mukama yampa omusajja ono kale abantu bakeeranga buli wasande ne basaba okubakolera ebintu nga nze byennyina naye Katonda tasobola kubaanukula naye nzaani gwayanukula nampa omuntu gwe mpulira nga gwe njagala mukazi wattu asaba Katonda era amuziniramu ne ku mazina alabira ddala ng'essaala ze zaayanukulwa ebintu bitambulira ddala nga bwe yabibala nandi kibirabika bisingawo agenda okuwulira ngunaakuluubya amaze okutereeza ebizibiti abitadde gye birina okubeera awulidde akayiba mwana gwonzijeyo mu kisenge nga mbadde sinatereeza na bintu sooka okaddemu tuwulire bana akayimba kampa kankuddeyo n'akwongerezaako kazi ye sookoleke kumbe abadde alowooza nti ono eddoboozi engeri gy'aliwuliramu ayinza okuba abadde agenda kujja si kulwa nga amusanga tannatereeza naye nga bino byonna abikola obuleega bukwese buli kimu kyonna tannatunulako ku kisenge tannalaba engoye eziri ku kisenge tezirabibwe kati singa mu mazima ga Katonda sisoosebo kanaka kati buno obugunde bwako nabwo kaabo akati ne buno buzinzima yisini bw'oku mutwe ne buno obugundi bwako kalabye okuleka agenza okubikkula blanketi nga nabo bonna buli wali ekintu kyaba naye kakati n'ono omuntu era banga atakuwadde kati anujja ate buli kintu yakiresinga bwe kiri naye Katonda n'amala amuvaamu buvi n'amuvaamu oli n'abikulako bubikuzi bino abakazi bye baagala okuterereza obuliri nga bukyankalanya ayagala abutereza abikula agenda okuzza amaaso engoye eziri wali za bamuninkini temuli mu lugoye lwa musajja n'omu naye nga jjukira yamugambye nti geegana amaka ge yasobodde okufuna mwe bagenda okufunira emirembe n'ateekako ekiteretebwawo tekijiddeeko na bulungi mulimu akalabirwamu kaali kayiiyirize neyeegezaamuuko wano kinaaba kitya teekayo ppira ey'okubiri awo netulaba nga ate oba ogira walampa n'asooka asalako nga bw'alowoolereza bamuyise Epafula Richard Walakira ag'obuzaale naye nga ku mulundi guno yakuzanyidde nga Dickson wazira tuba tukyali awo tulengera guludumu zoolekedde ono ali wanaalinze
alinze n'alinda owagguludumu ayina gy'ayolekedde gye tutannamanya yewa ogambye Serema egenda maaso bw'atuuka n'akonkona mu kifo kyennyini kye yagambye nti wano tewaliwo bantu bamanyiiwo tulengera ate waliwo amanyiiwo akonkonye akkirizibwa okuyingira n'engatto azijjamu abadde yeebase ne yeetereekerera tusanyukanga ne tukulaba ayambadde zino ez'abana abaliko abakuuzi b'ekiro ab'ebidongo tusanyuka ne tukulaba ye maama nasooka amutega akasawo okumulaga nti wa bbeeyi nnyo n'asalako abakazi obalaba nze saagiridde gwe njagala Dickson wabadde omugamba kyali eyo just ng'omuntu nze mbulira kyemba mugamba nti yegwani mugamba Rachel wa bulijjo ne kasookako emiimamu abo ne kasika omukka ne katambula akazi katunga n'amaanyi gakaweddemu kubanga bino kabadde tekabisuubira okusinziira omwami bye yakanyonnyodde ate kino ekikere oba yakijjeewa yazze yenna yeeteze yamulikanye wa bbeeyi naye ng'ajjukira nti twamulabyeko naye ku ntandikwa Oh my God. kati kali amaggwa tamanyi kigenda maaso omusajja yali wakugjamu binuuko ajjamu ebinywanywaanywawo si kulwanga emirimu gitambula bubi ayagala abeerere steady soba ali bw'amala okugjamu ebinuuko kati buli kimu kiwedde Buli kimu kiri bula nkakasanga teri nsobi gye bagenda kunkwata avaayo ali ku finishing awo obadde busigalidde omanyi bwe bakakubulira ate buddamu ne bwefunya kati ajjamu amavuunya abajjamu amavuunya ono n'ayingirawo leka mmalirize naawe nedda kiwedde kakati no ye yeetegekera kiki ekigenda okuddirira mu kiseera kino ate nneme okwetegekera gwe neetegekera okwetegeka kwo kwawedde dda ati gwe sikyakwetegekera kubanga kati era buli lwogira mbeera redested agadde onsunge oluddeyo munnange bale nina okulongoosa naye ng'ajjukira nti mu ddiiro waliwo alekeddwayo era nga mu kiseera kino ye yali Rachel ng'ayagala Dickson alina ebintu bye yali ayagala okumugamba badde etandise n'okweba owangamba onaata mbadde eri bwe nsumagira otulo bwe tunkwatirirawo ati kati mee ekituufu era nduddeyo nga sisobola kunenya sinatuusa omanyi ekindeesi naye kati munnange mbeera omuntu akonkona mbadde sinamugamba yingira n'ayingira ani ali awo muwala ayambadde zino osimanyi togikwatako zayambadde omanyi waliwo obuwala obutera okujja ne butuyambako awo mu kulongoosa oba obuwala bwe ate ono yalowooza oba bano abajja ne bakiriina bana okusinziira bw'ayambadde kiriina ayinza okwambala togikwatako akugambye ayambadde togikwatako kakasa lugoye ayambadde togikwatako wa bulu kati bwamugamba erinnya nti agambiye Rachel ne bitabukamuuko Rachel badde nomanyi muntu mulala mutegedde oyo takweraliikiriza ndabe nekyayagala kaŋŋende mukwasaganye ntegeere ki kyakimye okuva mu kyalo bambi mutegedde kakati kano kafiiringa comfortable olw'okuba bakalese namboole ate nga gye kiggweera nga tewali nsonga lwaki keeraliikirira kubanga kati ke kali mu buyinza ngenda kwagala olikyejjusa n'ateekamu obuyimba obwekinanfuusaawo naye simanyi bwe tomanyi bwenkwesunga kati ne bakaleka eno bwati omusajja watu n'agenda mu ddiiro okwagala okukwasaganya ensonga Rachel yali wano nga yamulindiridde bambi ngasenso kulaba
munange ogidde mu kaseera ke mbadde sikusuubira naye ate ndi musanyufu ebitenkanika namuwa akafuba ng'era mukakasanga bwe kali akake yekka. Nga nsense okulaba. Oh my God. Neero ekyo bannaye kakati simanyi nakumanya lwaki ozze nga tosoose nakunkubira kasimu. Waziranga mu byonna bye yali amunenya kutambula butambuzi nagalaale nga tasobodde namuwa kaalaati nti ngenda kuyingirako eyo. Kuluma n'ogamba nti kojja ondabeko. Bale nsanyuse nno. Omukwano gwe gunkozesa ebyo. Sikulimba. Kati nze omukwano bwe gujja era mba ntambula butambuzi n'enzija. Namubuuza. Oyo just mwana wa Kizibwe wange. Ekoodi yayineemu. Buli mukazi yena gwe bamusanga naye abeera mwana wa Kizibwewe era nono bwamugambye naye maama nga konna kaakalaakala na bulala kalina obugulu bulinga bwa nkazalujja. Abaana tebalina mpisa. Tebalina mpisa. Ekigambo kiba kimu kyekyo empisa zo zaabulwa mu baana ba Kizibwewe. Ali kana akalina obugulu ng'obwenkazalujja kakazi kattukali eno jjukira nti ate ko kalina kye kalowooza kirala era ziwa maapu zonna zaakuddirira muzannyo ye kyasuubira mu kiseera kino. Bannange katunula nze situnuulirwangako omuntu n'empulira ng'amaaso we gatunudde wookya oba olususu lwange lwe rubi ereka naawe n'asiisirizaawo okombo olimbwa amaaso ge we gatunudde olususu ono lumubalagala naye nga yina ayogera tateredde. Njagala nkubulira ekintu kimu nze gwolaba nasalawo mbeere naawe naawe obeere nange ng'era ffenna buli omu yeekuumidde muneewe wannamunigina. Ekyo kyekyokka kyenkwagalamu era bw'obanga ozze wano tobaako omuntu yenna gwe weeraliikirira kubanga kati gwe nannyini maka. Nze munaye katunudde ne ŋŋamba ye kyennyo ati bakumalanga ono atereeza obuliri bulimu ebizibiti yenna tateredde alinga alumu ebiku. Epiro azijja we baazitadde bulanketi bwazisikaasika tabanga ebizibiti. Obuyimba bweri bwa mukisaawe bw'abawagizi. Abaana ba Kizibwe kwegamba nze bansukkako ennyumba bagiyingira nga bwe baagala ate munene bwe neekweka kati weewunye wano n'akajjawo. Naye ankubidde essimu akozesa namba gye simanyi era mbadde manyi muntu wavunaanyizibwa ngenda okulabanga kekko onaze yeetise entwala amuleetedde buno bubisikwiti bamanyi abasajja abazungu bagezi nnyo. Bisikwiti oyo munnange bw'omulya kale era bw'oba kati ku kagaali ng'awo ensozi oba ozirinyira kumukumu. Mukwano gwe yakandeetera yaliko e Dubai eyo naŋŋamba babukozesa kaakati ndowooza musajja waffe otwanyi twali twatiiriiri kati ono namuleetera akabisikwiti kagenda kwongeramuuko ekirungo. Ate kasita ogambye nti kikwatagana ne kukulinya ensozi ate kati ono bisikwiti mba ngenda mwagala nnyo. Naye baŋŋamba okalya awo ng'ebula eddakiika nga 15 tugende mu kisaawe naawe oba okalya tekigaana mba nkalya andi era kayamba sayidi zombi nono naafunako kubanga kategerekese nti kayamba buli ludda. Omuwala abadde amazeeko emirembe era bwe bisikwiti bwaffe mbadde ngenda buzza kubanga kati nga ndaba ate lwaki oba okaliira oli kati bakalya beetegekera kubanga kalina kye kayamba. Kati kali amaggwa kati ekubala ekiri nti kasinga kuyamba nze sigenda kakulekera ate kiina buzibu era mbadde nkaleetedde gwe kubanga kati era omulimu omunene guba gy'oli ate awo nyongedde okwagala atambula n'entwala ye okuva lwategedde emiganyulo n'emigaso gyako
tayagala kale kamabega sirika mukugobere bwayitawo nga bazuka gwe sirika busirisi kale mukwano banange bwatyo najja abadde n'entwala oba agireseewa mu lukubawo weebulidde ayingira eno jjukira nti batugambye bisikwite kukinaakuka aba mulalamuuko n'atandika okufumba ekiboozi ng'era bulijjo munange mutegedde era mbu naye mwana wa kizibwewe naye naawe abaana ba kizibwe nga bantamye jjukira mpolamu twayinza okubeera eri n'akuulya ne bwaba omutamiddwa era obikabikkako naawe yanze twala eri kati tubikako kisirika naawe nange bwe nnina kubanga kati nange nyina obusungu ng'omuntu simanyi nakumanya okimanyi nti kati nze mpuliranga n'emirembe gyempeddeko kwegazaki banjagaza nalaba mweru ebibuuzo biweebuuza nange byenneebuuza ddala banjagaza ki birulinda bannani ebigambo byatuuka ne bimubula n'atandika okwekaliza mu kakazi kano kati gwe kitono kati gwe kati tolaba nti olina obusungu gwe tolina busungu omanye ndezega kyembadde nkwetegekedde gwe kati ate omuntu najja n'abanjabuzi nga talina kyakugambye bwe bava mu kyalo bo baagala sente ne zifuuka sente yakwagala n'ategeeza nti olina kusimanyi kukola biki ye kati gwe yegwe mugagga w'ekika naawe weka wabalagawo ye lwaki kati wabalaze amaka gaffe amapya kyokka nga waŋŋambye nti kubye essimu nange mbadde sitegedde nti agenda kujja kubanga njagala kubuuzaako kyekero simanyi bisabisabisa okimanyi ekisa kissa omukazi wattu yawulira nga emirembe gyemuweddeko babulamu n'olugero ne bateekawo n'olugero nti ekisa kissa ne bazunga nga buli n'emmotoka ziri batomerera okuba simanyi bajja kizibwe waabwe ne bazunga nga olw'obusente bikiri gwe banka yaabwe kati olaba obusungu obwo bebi weyo nange wenina tobulina musajja wattu naye yawulira obusungu okugwa ku mabanja olw'okuba bazze obawe sente bagende obasanyuse sisobola kugwa ku mabanja ku lwabo sisobola naye munange nange abantu bajja banneewubaka abantu ekituufu kiri nti mukulire kimugube nkuleki awulira nga talina kyagenda kola ku mulundi guno era yeebuuza kiki kyaba amukolera basalire wamu amagezi langa ekisa kijja mpolampola ekisa kikutte ekisa atwala eri n'ebisaabe munange ate ekisa kino kyennina lwaki n'omuyamba kati gyokoma okuwoza mbu simanyi kisa bagenda kujja simanyi n'abeekika ekirala ndooza bate n'emikwano gyabwe olw'okuba olina ekisa balina omwana mukazi wattu yayogera ebigambo awulira ng'abikooye ono yeeyama buli kaseera nga weetajja kubayo muntu mulala yenna agenda kubasumbuwa wabula kaseera kaba katono ngera ye muntu y'omu akomawo kakati kiki balina okukola naye ogenda onoobeeraawo ogenda olanga ekisa naye ate nga naye takinenya era takyenenyeza wadde okinenyeza omuntu omulala newankubadde abalinako obusungu n'obukyayi naye ate bwe bajja mu maaso ge okusinziira ku bigambo bye boogera n'ennaku gye baba bagiddemu ate ekisa kimukwata ekisa kino n'alaba nga talinako kyakukikolera n'asalawo ayambe kubanga ne bali bayamba kituufu kiri nti abalinako oluganda bino byonna byogera mu maaso ga mukazi we oba girlfriend ekisa kino tumanya mutima gye guva gujja bwe guti n'ogamba era naye tamanyi kiva kuki kubanga waliwo n'olunaku lwe neewera zingamba nti siriddamu kuwesembereza muntu yenna naye nalabiraawo kuga ate ekisinga okunyiiza oba oliawo ngira batagalira mu bintu era bya ssente bwe bityo naye ng'ate kibasinga okubaleeta bwe bwava obukudde ejjembe mu kika kyabwe kubanga ye yekka ye muntu gwe basuubiramu akasente era ye muntu asobola okubayamba bwebazze obawo basanyuse sisobola kwewola musajja wattu mu kiseera kino bamukutte ofusaidi kubanga agamba nti sente yazimalidde ku nnyumba eno talinawo wadde ekikumi tebanjagadde kujja njagala owulire era firimu egenda mu maaso wekkaanye wali omulabye kumanyi oli omweru ati nze simanyi kuba ndaba balala ndaba abantu ye buli lwajja alaba muntu mulala mpulira nga nange emirembe gimpeddeko mukwano nedda tegikugwako kati oyagala nkole ki egenda kugamba byebimu ye kafuddongowooli si bya ssente naye omanyi lwozi kati kikyayagala era nze simanyi singa era ndowooza obadde olinamu oba naye nga jjukira nti mu kuva mu ddiiro yagambye nti ono engeri gy'abadde akyalina byakwasaganya kagenda abimalirize mangu amale amugamba agende ebyo bye mbadde kugamba kaakali ate noono abuuza ddala kiki ekimulese mu kiseera kino nga tamaze nakugamba nti agenda kujja wano olw'okuba manyi
yogera mpola munnange ebintu tuleke mbitwalanga byakugira kulikana bulikanyi ajja tuwulira ate saagala akutwale bubi tanga kyekinamugoba nedda ate ekyo kyeziba mpisa nnungi naye kwega buziwuli bumu singa kati tufunayo obusenge ne tubumuwana ne tumugamba genda negoma kyekitegeza okujjanga wenna weesunga kati bwatu yaleeta program okuva lekiri nti buli kiseera ekisinga obungi ekibaleeta wano ziba sente akwate obusente bwonna bwalina at least amukwatira mugambe nti tambula onviira ogende ina mpisa kyekisinga okuddira ddala okunyiiza ate abantu abamwesembereza ekyempisa kino mubutuufu kyalinga kimuyisa bubi gasimaye bajja ne bebakana kuno simanyi kati abo baana ki nze reddiiki kendi musanga ng'abikola aye tulwananga nabantu okulwana kibi nze ku ddiiki ntabuka liseni kuggwe ntabuka kyoa kuŋŋamba nsima omwana akojja nja musanga nga akuwa kiisi osigale kibi nnyo ekyo kibi nnyo naye tulwananga na muntu mukwano okitegeera obaleka ne bagenda kati agasente esimanyi naye nze kyentunula kati yasalawo ekyokwerega n'abantu ekyo yakivaako okuva lekiri nti musajja watu yali afunye amaka amapya sente zaali zimuweddeko n'asaba ka girlfriend ke bwe kaba nkayinawo kasente konna ne bwe ginaaba mitwalo 5 agikwate bagimuwe asobole okumugoba atambule agende 15 oba mmeka saga mukazi watu yaziyoolanga bwe zibadde mu nsawo teyabalamu oba ziri sente meka oba mmeka oba giri mitwalo 15 oba 2 gakwate gamuwe atambule akwate kuba atuviire nze kyemmanyi zisukke naye nga byonna yabikoze olw'obusungu 15 yayogera ebigambo byonna naye ng'omukulu amaaso gamuli ku sente wakati n'ebirowoozo genda kwata sente ozitwala ozimuwe si kyogambye ekisobola okutufunisa emirembe giri emitwalo 15 yabalabalamu ekituufu kiri nti gyali giwera emitwalo 15 newankubadde yabadde bamusabye emitwalo 5 kati zonna zikwata zimuwe agende ompulira nga bantamye okkiriza sente nzimuwe nze nzikuwadde nga ntegeera bulungi olw'okwagala omukwano gwaffe gubeerewo n'emirembe nkwate sente zonna nzimuwe ye nze nkisazeewo n'ebweru bw'omaliriza galawo abantu basobole obutamanya nti weetuli mpulira nga nange neetaaga obudde obutuufu oba okubeerako naawe naye buli omuntu lwajja n'osangawo abantu abalala akazi katukawulira nga kikaluma n'atandika okuleeta obuyimba newankubadde mu kiseera kino tekaali mu moodu naye olw'omuntu olw'okuba nti kaali kamwagala nga te tekasobola kusibawo busungu mu kiseera kino naleeta obuyimba obwekinanfuusi ayimba bw'agenda agenda tagenda nkwagala nnyo mukwano bwatyo n'ayolekera eno wakati mu lukuubo atandika okuddamu abalabalamu yekkaanya omusimbi gwe bamuwadde njagala wekkaanya azikwata aziteeka emabega mu nsawo ensawo yali yayulika akitegeera kikeerezi bwatyo n'agiteeka mu gye yeesiga eyawano maaso n'abaako byabalanga omuntu bwatyo naggulawo lekyo yali ali eno mukazi watu ng'ali ku WhatsApp zino essimu zibeerawo oluvannyuma lw'okututwaliriza ebirowoozo oba n'obudde senga obeera weka nga weebowa omukulu bwatyo n'ayingirawo njagala wekkaanya nakyusa entunula n'ebirowoozo olwekyo yasigala tabitegeera kiki ow'omukwano nasembera annange omuntu alabye kiki kati nkugambe ntya omusajja watu yabyogera nga ayagala nakkaaba ekyo sirina bwe nkikugamba simanyi ekyo simanyi banaye simanyi bwempulira nga mbikooye kubanga oyinza ogamba nti oba nze kamalawo byonna buli kizibu kya muntu nze nyina okukimala omuntu nafuna ebizibu gyabifunye era najja wange Dickson nze mba mbimumalira bizibu ki naye mukwano nsanze akawalaka nga kafunye simanyi bino simanyi olaba kana akaseera kenviiridde wano olowooza bino byendudde mu kisenge bibadde kwemoola simanyi mpewo omwana musanze ekintu kimugalisa okugulu kikuwanise mu bbanga okugulu kitya nsanze ebintu bikakubi oba simanyi bino babita nsimbo simanyi oba mpewo kali biri awo kibitigirikika
kale nsanze ebintu bikakutte nga yenna ali awo amaaso atunudde gagize waggulu emikono agikutte mu bulago aliikaana buliikaayi abanga ndudde era ne ŋŋamba omuntu tanfiirako wa Ekyali kuki. aliko ebyewaabwe Sokweraliikira byonna. naye kati naye tebikweraliikiriza ebyo nga ndi eyo ebintu binsobedde simanyi bitandise okweyogeza ate kaakati nguvudde ku ekyo biina n'ebigambo ebirala byebyokedde abwe waliwo ekijja embwa mbeere sitedde kino kikyali simanyi kituuza butuuza mbw ate kati ebigenda okujja mbu biyinza n'okutwala obulamu simanyi kikirimu era ne ŋŋamba akate nze ate biba binkwatirako ejja lyakolebwa kaakati nibyogera ebigambo bingi mu engeri gye muyinako oluganda mbw era nange binkwatirako wamu mbw era mbu wendaba nga mbu siibisobole yejja nkwata akasente akasobola okumutwala gy'alina okugenda kubanga mbu yalina okutambuza amawulire g'okuzimba ebijja mukwana nze simanyira era nze mpulira nga binsobedde ng'obadde era olinamu ku ssente kyenda twandifunyeyo obusente ekizibu kya ssente Netubu. kuba kati ssente zonna ze mbadde nazo nazimalidde ku nnyumba eno kale ate gwe ndaba nga kirabika by'okutunuza mu kya ssente nti mpooli ebyekika gwe birinnye atambula nviire twaleka aleesa ekirowoozo naye nga ne kano kakazi katukaali eno nga si kamativu wadde akatono kubanga emirundi gyonna gye kamusisinkanye ekituufu kiri nti alina ekintu kye yeekwasa kino tuli ku kitundu ekisooka era wano wennyini wekikomye mbadde vigerage twesange mu kitundu ekyokubiri